Butereevu kujika media mwazze mutya mugamba mutya kansubire muli bulungi. Ensonga za Shakibu ne Zali zikyakutte wansi ne waggulu anti ne Shakibu naye avuddemu omwasi nkusaba omwewulirireko. Kati mufumbo bweza kutambula ne buwangaala nga temuli mu respect. Singa zali abadanga beerera nga mbeezaawo and committed disrespect ne beezaawo nekolera buli kimu ne tobeera ng'omusajja. Ekinene nnyo ntamikuya ate Katonda ekinene nnyo sente ze nali nfunyeeko ennyingi zali mwena mukimanyi musimu si muntu mugabi muntu mukodo simuwaite buli mwakimanyi kuba kumikola gye paka baganda ekinene nnyo sente yali ampadde ezinte nnyingi ez'awamu nagenda naye Tanzania ne bamuwa 10,000 emitwalo gyalinganga ena kwe kunkwatira 2,000 n'azimpa atugenda kuddawo olwokuba mumpaddeyo emiliyoni ye Uganda emukitundu ddawo manyire mbondabirira nebeezaawo bintu byenkola ndabika miliyoni kitebeetinga mu nnaku 2 atugenda kuddawo omutwale konvenga ondaba bwotyo omudisrespecting onsubire mugenda sirika suka sirika kubanga nebeezaawo tondabirira ate ekijjalagala ekijja well and good kijja ndi prepared sekyagengera funa muzali mbu ninze baana zali mukazi mukulu yatukadde emyaka egikola ki anyway siketa genda eyo ngenda kuba nandazire siri awo mbu nno ninze baana mutugenda zaala baana awula mbadde olwokubanga omuntu gwe naye mumatira mwagala ebisigadde mbirekera Katonda ababivuga sinamugana nakoze kulaba bali baana be sinona buzibu oli genda wakaawe tebinkwatako naye nemugenze kyangu kyamungambisiza ati ekyo mugenda okukola nga muli mwenna bitta gundi mental health yange numizibwa njavaawo ngweddalu nga simanyi ngenda kyeteeka mu mutima nti omukazi gwe ndi naye era twekozesa weekozesa nkozesa mukozesa kuba tuli mu kwerimba kubanga ngezezaako okukya okulaba balaavu weeri naye ndaba ngeri ku saidi yange baga nondabidde nakola kikidisrespecting omukazi nemuyisaamu amaaso abakazi bajja ne ku dduuka ne mbagamba ne bagula ebintu nga nedanaye otunaku ekifaananyi tajja bitegeera oli muno mwabadde bafaani bakasitoma aja nyiiga nembireka kati ate jjo yalaze embunze simatalinga ye abatalinga ye yagenze kukundi byekwata vidiyo alinga omuntu nange ennumwa ate ekosebwa ate biafekitinga nnyo kubanga ekintu kyenayingiramu ensobi kye nakola nalowooza yadde atula mukwano gwa ddala kumbe oli obalinga alina kyayisa obaninga yateekawo nga image nga sikitegeera butegeezi kati ekibanga ekigenda okujja well and good ndiredde ndi prepared sirina buzibu mbanga ngenda kuddingana naye nga manya omuntu gwe ndi naye bulemu akozesa munne tewali gaalaawe ebintu ebitambuza ensi eno biri bibiri communication ogonyeko ssente communication na respect kituufu kakati woba oyogera ng'ogyeko nti ye mukazi waba abasinga beekubira saidi bamutya bava wana mu wani yogera ng'okimanyi nti disrespect esigala disrespect omukazi agenda nave nakola byakola nakumanyi natakabasinga ku mental health yagenda kuyisibwa etya natalowooza ku bulamu bwe byakoze bigenda kuyisa butya ate on top of that ye byakoze tayagala obimukole akustaako eri kontra embeera nakolaga mutolina mukola kintu gwe mutakikola oba oliewo waka weebase ogenda okukeera ku makya nga bumu vidiyo ezikutyoboola ezikuyisaamu amaaso ezikuvumya abantu kwagamba nvuma ku intaneti nkitegeera naye ngaekinvumya maanyi ga vidiyo za mukazi wange zakoze abantu banvuma nga basinzidde ku ye kati nze oludde ebizinga bibeerawo nga bako nekyenjiga bibeerawo bako nekyenjiga gundi abantu bangi bakaparentinga nku example ya Rema nekenzo naye Rema there is no at any point where yali disrespected zani hamuza making sure by all means are protecting ekiba kya baneza abantu disrespecting nga bayitidde ku byobeera okoze kituufu alivuga nkwagaite kyo olunaku lwaleero weewale ebintu bikozesamaza bigenda okumvumya kubanga mental health yange bigibadalinga kituufu nebitakomuuko
Zino comment wona na commenting kino Shakibu bamukozesa use the condom Shakibu you don't bring it on the table. Nana kyoli mwavu yo mukazi akulabiriro inaguma. Tuka binya fekisinga tuba bugati sebitufu. Tukimanyi. Lebezawo. Tufu yes. Oyo nno ye mukulu Shakibu akakatambya akagambibwa nti ke yafulumiza nga ali ku lukomo olw'essimu ng'agezaako okubeera nga asomera Zali ng'agezaako okubeera nga alaga obutali bumativu eri omukyala Zali oluvannyuma lwa Zali okuvaayo okubeera ng'ate munnange nga naye amulabisaamu ku social media. Kigambibwa nti akakatambi ka mukulu Shakibu lwakuba biri mu mbu abalala bagamba lino eddoboozi leka lya AI oba waliwo omuntu gwe bakoze eki gwe bayogezezza omulala nti oyo yandiba nga si Shakibu ng'amawulire agasaasaanyizibwa galabika gandiba baagala kwongera kumukyayisa mukyala Zali naye nga kigambibwa nti ke kaakatambi ak'omukulu Shakibu ng'ayanukula omukyala Zali. Kakati nno ne Tamale Mirundi Junior naye avuddeyo n'abeera nga munnange ate asaasirako Shakibu ng'agamba nti owaayi Zali kye wakoze tekyabadde kirungi ekyokubeera ng'ate munnange olabisa munnaffe ffe we twetega abakyala wakoze bubi nnyo okubeera ng'ate munnange omulabisa era ne Shakibu mbu alina share mu bintu ebya Zali engeri gye babadde abafumbo. Nkusaba weerabire ku Tamale Mirundi Junior n'oluvannyuma ate tweyongere maaso. Shakibu tajja kunoba this time. Bwaba wakunoba bamuwe 50-50. Okitegeera kwa ne Zali naye abadde azikaayanira ewa Basemwanga. Oyo omukazi Zali akadde yagenda myaka 7 naye alowooza mbu akyali muto. Negolooza Shakibu ekyo kyali mu kuwomoggola yasooseeyo. Omanya amaanyi agabeeraawo. Okitegeera alinga asima olusozi. Alinga asima lwazi. Sister Zari, emmeeza gy'okayana gye tutateekako kintu emmeeza nzijuvu. Teriko wadde akatebe Shakibu waatula. Eyo emmeeza eyombya Zari. Teriiko kifo kya Shakibu. Shakibu talinaako kifo kw'eyo emmeeza. Tetujja kukkiriza basajja abo kujoganga ba sister baffe bwetyo. Nze ndi ttiimu Shakibu. Yes. It's enough. Obuzibu Shakibu oba luzungu lwe lutono oba lwate feeling akakazi kayomba mu luzungu sebo tekakyayomba na mu lusoga kamuyombesa mu luzungu. Lwaki kaba kayomba mu luzungu? Ati sister Shakibu yali afumbirwa South Africa. So bino ebyokuyomba mu Luganda tabimanyi. So kati nze amuyomberako mu Luganda. Naye nga emmeeza gye batusaba okuteekako ebintu ye eri ludda wa kuba emmeeza eri gye tulina okuterekerako ebintu teri waffe. Twagala tufune amaka agaffe. Sister Shakibu naye waasobola okwogera ekigambo n'ayogera ng'omukyala w'omu maka. Sister Zari, emmeeza gy'okayana gye tutateekako kintu emmeeza nzijuvu. Teriko wadde akatebe Shakibu waatula. Eyo emmeeza eyombya Zari. Teriiko kifo kya Shakibu. Shakibu talinaako kifo kw'eyo emmeeza. Ayagala ateke omusajja n'akunya omugongo buli kaseera olaba Shakibu aggwaawo. Maanyi ga mugongo mpukuuki. Oyo omukazi Zali akadde yagenda myaka 7 naye alowooza mbu akyali muto. Negolooza Shakibu ekyo kyali mu kuwomoggola yasooseeyo. Omanya amaanyi agabeeraawo. Okitegeera alinga asima olusozi. Alinga asima lwazi. Respect boy child. Babige for justice. Tufune lawyer. Twafunye dda lawyer. Era zo olukiiko naluyise. Shakibu tajja kunoba this time. Bwaba wakunoba bamuwe 50-50. Okitegeera kwa ne Zali naye abadde azikaayanira ewa Basemwanga. Mbona ayagala 50. Ne Shakibu bamuwe 50-50. Kubanga Junior olaba eri amaka Shakibu talinayo kigambo. Lwaki Zali tazimbira sister Shakibu n'amugamba wano weewaffe?
mwali ennyumba tasobola kwogererayo. Sister Manange, Yes. Sister Shakib. Yes, butereevu oyo nno ye mukulu Tamale Mirundi Junior ng'agezaako okubeera nga ayiirawo Shakibu omubiri ng'ali ku sayidi ya Shakibu ng'alaga Shakibu talina wadde yadde obuzibu era Zari alina okubeera ng'ate munnange yeetereza. Kansuubire mu mwewuliriddeko ate we tuddako mu mawulire amalala abavubuka bangi batandise okwesowolayo nga bagamba nti owaaye Shakibu woba olemereddwa vaayo ffe tudde mu ngatto zo, vaayo tukole ffe ebyo ebyakulema okukolera Zari, yanguwa oveeyo mangu. Kankuzanyire kano akatambi ng'omu ku bavubuka amanyikiddwa nga Kisfra ng'agezaako okubeera ng'ate munnange ng'agamba Shakibu nti owaaye biba biganye vaayo owena kufa omukisa naffe tubeere ng'ate munnange tufuna ku birungi ebiri mu Zari. Butereevu zabadde abuuza nti Zari alinawo enteekateeka yonna era enteekateeka bwebaawo application letters tuleeta wano Munyonyo, email Pretoria oba tuleeta ku Brooklyn City. Kwanze ebisigadde byonna nja bigumira just embeera yentami era genze kiyiya kikazi kyattu gavumenti nekusindikira enkuba nekubira ku booda n'obonaabona nga balinga abagala okudemotivatinga so just yeno embeera nzije netamiddwa. So Zari webaawo enteekateeka nsaba otutegeezeeko tulabe oba akalulu kanaatukwata kiri onvugangako mu mmotoka era n'onvugamukko abaana nja bafumbira obuugi ngenda kuwa ebbeetu eribeera ne ba expo nga bw'oyagala mbeera mu ddiiro nja beera mu kisenge mbeera mu kisenge nja beera mu ddiiro nja bakyusa pampa byonna nja bikola kuba ndi muvubuka mwetowaze positive nerabidde kwe kweyanjula amanya gange nze balutuse mwogerere okubeera ng'ate munnange ateekayo application ye eri omukyala Zari ng'agezaako okubeera ng'ategeeza omukulu Shakibu nti bw'oba munnange ekintu wakita bw'oba ng'ekintu kikulemeredde tuwe naffe tukole ki tuwe naffe tubeere ng'ate munnange tukwatamu. Nyongera okujjukiza nti obadde ku Jika Media era nga gwe nanatamala kulabika nga osubscribinga gena maaso osubscribinge olaikinge okomentinge ate era osharinge tera kutandinga on notification bell yo buterevu ja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkutereddeyo video empya nakugamba wosanga kalangu ona toka skippinga kubanga engeri gyonzo okulabika nga ate munnange osupportinga mu emirimu gyange gino kwatawo mu kigalo butere video eno jakubeera nga ogimperedde like mwabatulabira ebweru w'eggwanga kusana mmwe abatulabira nakwa mu ggwanga Uganda nyongera okubebaza timwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo omukama abampeera ekyo kyennyini kyemusingira ddala okwagala. Buterefu wekumire ku Jika Media ate ojja kubeera nga mawulire ogafuna buterevu wano ku Jika Media. Kyoba okola subscribinga, likinga, commentinga tubeere ng'ekintu tukikwasaganya malidadi sana. Mubeere bulungi, mweraba tukyakumona amawulire amalala mangi nnyo ddala.